Dalaba mayanja tukuba ne mu studio tusula yote twebaka twali bana. Dr. Jose Chameleone ku stage ayugumiza munangate ekifo SID eno. Alien Skin abadde ali mukakasa munnange naye abadde munangate mu vibe ate nga mwana mulenzi munangate Palaso oh my god abadde akakasa naye SID eno ayogeddeko kaawo ku Mayanja family munnange alaze nno munangate etabbo bampita Jaminati sinzira ku Jaminati yogi mu byonna nno kansuke nkutegeeze nti kasitobera nga tonaba ku subscribinga osubscribinge ko sati n'okulayikinga video nzikiriza nsoka munanga ate nkulageko ku Dr. Jose Chameleone nkugambye nti ayugumiza munanga ate ekifo kyabaddemu wali nga bwogezako okulaba ekibadde ku stage yonna gye biggweredde muganda wange sigenda kubeera nga njogera bingi embeera munnange bwetyo bwebadde ku stage. Ku sayidi yeemu Chameleone yavuddeyo munnange n'akakasa oluyimba lwali munnange mu kuseetinga olulala era ng'alabiddwako munnange ku video shoot nga bwogezako okulaba actually oluyimba luno lupya ali luseetinga baluyita munnange ate Kete. Chameleone, you already know. Kukupenda siyo kutapika dhambi. Baluyita Kete eside eyo. So abadde munanga ate ku video shoot wabula Chameleone alina munanga ate ekintu kye yeeteekamu nga ye era nga yavaayoko n'alaga munanga ate ne designer we bannange omusajja ayambala nga bwogezako okulaba actually bibadde biyogeza munanga ate abamu obwama nti Chameleone bannange musajja bannange mwambazi bamutungira obuntu bwe n'abwambala nga bubwe munnange nga bwogeza ku munanga ate okulaba akatambi ako fashion gy'abadde akozesezza kakati nno kabadde kakute munanga ate etabbu kankwongereyoko wali ku muyimbi munanga ate Palaso avuddeyoko wali jjukira nti nno eno yabadde live naye muganda wange yayugumiza munanga ate social media obutambi bungi nnyo bwe mbadde ndaba nga bubadde bugeetinze munanga ate viral ku sayidi yeemu oluyimba luno lwabadde ayimba Maziba tulayo paka mu byenda koza unstoppable wecho nkikakasa genda obagambe gye Uganda tukuba mu byaddala abamayanja tukuba ne mu studio tusula yote twebaka twali banakunga tulina okuwatanya I win in silence and let them think I am losing and they celebrate. I laugh with many but don't trust any, cause even the devil was an angel. So how am I to know the real ones? Oluyimba luno babadde baluyita munnange real ones. Eside eyo lwabadde ayimbaawo n'ateekamu munnange ate Mayanja family. Oh my god. Bwenti nno bwe mucekinzeko eside eno kankwongereyoko wali Alien Skin avuddeyo munnange wali mu katambi n'awaga. Mwana mulenzi ono agenda kubeera nno nga agenda munnange wali ku comedy store naye bannange Alien Skin taggwayo. Akatambi kabaddemu vibe bitya wali jjukira nti nabadde ku fangoni naye muganda wange energy gy'abadde atadde mu katambi ebadde yamutawaana nnyo kansoke nkakuwe ndyoke nkomewoko mu maaso awo. Left right kiraba mamba nafuna kinali nonya dogo obuzibu muto kujja kukwasamira banganja bebiwange mudisto wale lulwa mandi sinza kulokusa kitugenda okubeera wonna weeri oba wafunda oba wagazina bakuberi vibe gye bayita the vibe is here now yamani wakati wake mikono emeka lewa kuwa vibe nga iko n'emikonda nyimba kisemaga nyimbe polo nisigana yimba kubobe dili comedy store left right kiraba mamba nafuna kinali nonya dogo obuzibu muto kujja kukwasamira banganja bebiwange
Medisto wale lwa mandi sinza kulokusa tugenda okubeera wonna weeri oba wafunda oba wagazina bakubeeri vibe gye bayita the vibe is here now yamani kati wake mikono meka leo kwa vibe ngeko na mikonda nyimba chisemwaga nyimbe polo nisigena yimba kubobe diliko Medisto yoyo nno munnangate omuyimbi ali n'ensikiini ono ye nzize nga nkutegeeza nti nno ye taggwayo muganda wange ali n'ensikiini bannange naye nno bwe nti munnangate bwe nkoze gwe kati tobeera ng'osubscribinze ebisigadde byonna munnange ng'obitrekera